Katugendeko mu nsiko ebyemizannyo tulabe ab'ebikonde ebadduukiriddwa ekibiina kyabwe ekibatwala n'ebintu mu muggalo. World Boxing Council WBC kye kibiina ekisinga okuteeka ebikonde by'ensimbi nga buli muzannyi wa bikonde by'ensimbi aba ayagala wanguleko omusipi guno. Bano lunaku olwaliro nga bayita mu kibiina ekifuga ebikonde by'ensimbi kya Uganda Professional Boxing Commission wansi wa Salimu Uhuru bawaddeyo obuyambi. Abazanyi b'ebikonde mukaaga nga abasinga baawumula naye nga baali bazannyeko b'okwangula ekisipi kino basimiddwa nga bano baweereddwa obukadde 2.7 okubayisa mu mbeera eno ya COVID-19. Abalina emisipi gyabwe oba abazannyirako emisipi gyabwe ne baba baaluzinga. Batusaba amannya g'abantu baboxers baffe abatali mu mbeera nnungi ne tugaweereza ne tukiriziganya ne tubakubye tukiriziganya budget n'ebirala era babaweereza obuyambi obw'okwetuusaako okuyamba famire zaabwe okufuna ekyokulya. Maureen Mulangira ng'atuula akakiiko akafuga ebikonde by'ensimbi mu Africa ng'eyali ne mu kibiina kino ekya UPBC awamu ne Salimu Uhuru bagamba nti beetegefu n'era okusakira ab'ebikonde. Thank you to WBC, thank you to ABU, thank you to all Ugandans because this donation is the beneficiaries are the Ugandan boxers who are here with us today. Nga bwe mumanyi abantu abasinga mu nsi abasinga mu Uganda nti kyafuna kyalya abamu basalibwako ku mirimu abamu babadde balwadde. Ensangi zino abaddewo abazannyi b'ebikonde abadde beemulugunya obutafuna nsimbi z'abasuba pulezidenti wa ggwanga ng'ensonga eno yakulondolwa. Hopefully I'll be meeting him tomorrow if all goes well. That is first on the agenda because the president has fulfilled most 90% of the pledges. Abafunye ensimbi zino boogedde era ne tusiima nti n'emisipi emirala egy'amaanyi nagyo singa gikola nga UPBC bwe gikoze tujja kuba tusanyuka era nga tuwulira bulungi n'eggwanga Uganda. Pulezidenti singa naye anaafa ku bazannyi b'ebikonde nga bw'azaafa ku bayimbi ginagiwanika nayo yayite suubira nti nyinza ogiwanika so ekindeetera okugamba nti kirungi okukola ekintu ate nomala n'okola ki n'osiimibwa essaawa zino nti ffe tusobodde okujjukirwa WBC nti gye tuli. Michael Kizi yaliko champion wa Africa nga kati alina jiimu ate nga mutendesi wa bikonde awadde abazannyi abakyazannya ebikonde amagezi. Sente mufunye fight sente tuzizze nnyo mu mirimu egigenda tugasa kiba kirungi nnyo n'omula ebikonde n'obeera nga togenda kupangisa ng'olina w'obeera n'ofuna otandika kati engeri ntono gy'oyinza otandikira. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.